Redzone TV tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutangaza ku kiki ekigenda maaso saidi eyo kati gwampuliriza embeera ekyali ya bwetyo nchamufu si nchamufu naye nga abaana bamaze okubanga balindirira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsazeewo okubeera nga nkuwa buli update gwangoberera ku mukutu ogwa Redzone TV n'emikutu gyaffe emirala. Nja kusaba n'emikutu gyonna gye tusinzirako okubeera nga tukuwa updates gigoberere bw'obanga ofunyeemu akadakiika kubanga tubeerawo okubeera nga ate updates zonna tuzikutuusaako gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Gyenja okusaba osigale okakkane ogoberere emikutu gino buli nsonga yonna egenda kubanga ekutuukako buli mukutu gwonna gw'omanyi ogubeerawo mu nsonga zino ez'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero tuli bulambalamba tuli beetegefu mu mbeera yonna gy'oyinza okubanga olowoozaako Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna agenda kubanga atuuka mu kitundu ekya Bondibujjo gwe munnange ampuliriza. Njagala okutegeeza gwatugoberera ti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 lwe lunaku olwalangirirwa, wabula abantu batandise okubanga beetegeka mu ngeri etandise okubanga etiisa. Abasajja batandise okubeera nga bafuna ekyekango bagamba tubadde tulowooza ti omusajja bw'anajja mu Western Uganda ebintu biyinza okulabika obulala, naye ate tulaba namungi w'omuntu waliwo n'abatandise okubanga babadde bagenda nga olabaawo waliwo abadde batambula nga baagala kuva mu tawuni y'e Bundibujjo balina engendo zaabwe gye balaga naye baziyimiriza bagamba nedda bassebo tumala kulaba ku mukulembeze ng'atuuse tetugenda kubanga tukola okutambula kwonna. Ababooda, abavubuka, abasimba ebitooke, abantu bonna okuva mu butale n'ebintu ebyenjawulo mu bitundu ebya Bondibujjo bamaze dde okubeera nga ate bakwata omuliro bagamba tetugenda kukola mulimu gwonna paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency amaze okubanga atuuka tumale omulabako then awo emirimu emirala gisobole okubeera nga ate gigenda bokwakku. Nkugambye buli kantu akagenda okubanga kavaayo buli update yonna gwebeerako buli kimu ogenda kubanga okifuna. Nkugambye abasimba ebitooke basimba abeera amakubo beera simanyi oba abo bonna bakulazeeko. Njagala kulaga ku butambi obumu naye waliwo abeera amakubo simanyi oba abo bo nabakulazeeko naye ng'embeera ya bunkenke nnyo mu bitundu ebya Bondibujjo n'amakubo gonna agagendayo. Nja kusaba weekuumire ku mikutu gyaffe tugenda mu maaso n'okubanga buli kimu tukikutuusaako togenda kumisinga nsonga yonna. Tukyakuwa bino lwansonga tetunnaba kubeera nga ate tukola live yonna olw'ensonga ezitali zimu naye gwe kasitoba nga weekuumidde ku mikutu gino tewali kyotagenda kubeera nga ate omiisi tewali kyogenda kubanga omiisinga. Kusaba ekintu kimu kwekuumira ku mikutu gyaffe Redzone TV n'emikutu emirala gyonna nga wenzize nga njikugamba ensonga zibeere nga ate gw'omu kubasooka okubeera nga muzimanya. Ttiimu yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambula nayo njagala okutegeeza nti era ali nayo yasimbudde dda. Ebibuuzo bijja abantu beeraliikirivu eri pulezidenti beebuuza nga tatuuka nga tetulaba live. Gwe beera mugomo beera ku mikutu gyaffe updates zonna ogenda kubanga ozifuna. Namungi w'omuntu yalindiridde dda Robert Kyagulanyi Ssentamu amakubo okuwali mu bitundu ebya Bundibujjo abamu batandise dde okubeera nga bakuumira ku makubo bagamba sijja kugendaka nyinza okutuuka eyo mba naakatuuka ate ne baŋŋamba ayiseewo nemba nga sisobodde kubeera nga mulabako sigenda kuddaka paka nga maze okulaba ku mwagalwa w'abangi era sigenda kuvaawo wano. Njagala okutegeeza nti embeera eri bwetyo teri kuulu sijjaga nti eri kuulu nnyo olw'ensonga nti abantu bakyamuse dda kuva kiro. Waliwo abasuze banywa ate omanyi saidi z'e Bundibujjo manyi kye bayita Western Uganda mu nsonga ezifaanana bwe ziti. Kkiriza nkutegeeze nti waliwo abasuze ng'embeera bakyamudde dda embuto zaabwe bakyamudde dda obwongo bwabwe beetegekera kulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu kulaba butya bwe bagenda kubeera nga bamwaniriza. Beera mugumu njagala okutegeeza nti tewali kigaana mbeera yonna kubeera nga etegeerekeka kubeera mbeera nga etereera. Abantu bali wali mu ssanyu. Foot Soldier
omu kubakulira ba foot soldier amanyiddwa nga Sauda Madada ye yamaze dde okuba nga ate akwasaganya embeera nga bwe nkugambye. Sauda Madada yagenzeyo lunaku nga 2 emabega ye nga agamba nze omukulembeze wagenda okuba nga ajja waliwo kye bayita advance team yeyo tiimu etuuka mu kifo ng'omukulembeze tannaba kubeera nga atuuka mu kifo. Kati advance team eyo ekulembeddwa Sauda Madada nejjukira ne secretary general w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Ono naye yagenze olunaku olwajjo era yabadde ku Radio West nga naye alina ensonga zalambulula ku mukutu ogwo, ezimu ku radio ezisinga okuba ez'amaanyi mu bitundu ebyo ebya Western Uganda mu districts nga Mbalala, district nga Ntungamo, Bushenyi, ate nga zezimu ku ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu zagenda okuba nga ate alambulako olunaku olwaleero. Bino nno biyinza okuba nga byanjawulo mukko ku bibadde mu districts endala, kubanga we yali e Masaka ebyaliyo mwabiraba, bwe yali e Mukono ebyaliyo mwabiraba. Kakati olwaleero ali bundi bujjo, naye nga bwe nkugambye yasimbudde dda, tewali mbeera yonna egenda kuba nga eremesa buli kimu okutambula nga bwe kirina okuba nga kitambula. Beera ku mikutu gyaffe, ensonga zonna zibeere nga zikutuukako live, zijja mubeere bagumu kyenyinza okubeera nga mbategeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.